era neewuunya namwe abagamba bamubuuza nti wabadde ogenze bwerukola kiti kuloopa mwami Museveni kuloopawo mu bazungu ndi wano njagala Kyagulanyi andage ekifaananyi kimu ngali ne top diplomats e Washington namutulira andage ekifaananyi eki ngali ne ba top diplomats e Washington tabasinkana ndaga ekifaananyi kimu ngali Bungereza nga meeting top diplomats obe Germany a meeting aba ex officials ba president abavaako baba Bangida ani ono musajja ono ani Benina be South Africa mwenga babalimba nagenda Ukraine na posing ba kubitanka Ukraine abera kubitanka kati nga mumulinde Entebbe nze Kyagulanyi thank you so much njagala omalemu amaala abantu bawano bachamukirira nnyo babi mutuufu omwana wa ino okuwuga bagala kunemesa swimming bagala kulemesa mwana wange swimming tojjukira bamusibira mu nyumba luli mu kulonda yagamba mbu babasazeko ne DSTV babasalako oyo ne DSTV ali ku radio 4 na radio 7 mwaba complaininga babi yagambye omwana nga agenda ku swimming yabatumyeyo ke kajanja ke akatinko ompulira ndowooza puliriza ani yabatumyeyo ogendayo Solomon yabaddeyo Solomon Kampala samulabyeyo njagala mundageyo omwana w'omunene wa Nuupu yabaddeyo babaddewa pali mu mirimu gyabwe sites ziyimirira baŋŋambye baguze ennyumba 3 mu America abamu ku banene ba Nuupu nyumba 3 bagagge kyenkaniddawo bagagga nnyo badde manyi struggle struggle yamwe so kamba gwampuliriza ku radio 4 kola ne radio 7 kola bibyo wepakasizo beremu n'akasente okulonda kujja 2026 bagenda kukomawo era mumenyeke nabo tebakulimba wano tewali kalulu kalijjayo Yoweri Museveni wano tekaliwo Museveni bwajjayo empapula 2026 bwajjayo empapula mumanyi ali kolola alayira ateekwa okulayira mumbuulire kye mugenda okukola mu 2026 ekyabalema 2021 mukimbulire nawulidde semanya Museveni Kyagulanyi mulaze ku BBC CNN Jesus ebyo bigana Museveni okwebaka CNN tebimugana Besigye yasibanga ku CNN wano every day ekirala Museveni akyali strategic ally w'abazungu abazungu lwe bali muko watajja kusula nobody has done politics for the whites like him abaterereza bulungi nnyo ekintu kyokka ekyamutawanyamu kyeyina ekyebisiyaga which is handling yes he's a strategic ally mumbuulireyo omuntu yali afiiridde mu kwekalakaasa President Clinton n'amukubira essimu Barack Obama n'amukubira bamukubira essimu ku bisiyaga mwamusaaga n'okusaaga ku nsongera tebamukubira kino nkibagamba gavumenti yene egenda myaka ana ku myaka ana gyemaze mu buyinza ku myaka 6 NRM gifugidde myaka ana ku 6 mu ogumu mwami Museveni ng'omuntu afuzeeko ana kati abiri gali gawe Milton Obote ogawe Amini ogawe Muteesa ogawani Binayisa Lule naye ebintu ebisinga bye tulabako mu ggwanga muno byakolwa mu myaka giri 2 damutulire ebisinga bye tulabako mu ggwanga muno byakolwa mu myaka giri 2 Mami Gashumba the biggest things we see today era nze bwe mbawulira nga muvuma Idi Amini nseka n'okuseka because you guys don't read bye tulaba leero ebisinga obungi bya government ziri mu myaka 2 Amini we yaviira kuba president nga tulina ennyonyi 28 planes is flying across the world kati mu mwaleta bubombadi ya bubiri ne musiba nga mukuba enguma Entebbe ku kisaawe twazaanirizaawo tu Amini we yafugire gwanga yuno yazimba ebitebe 31 across the globe ebitebe bya Uganda mu nsi n'ekitebe kisinga okubeera strategic ekiranye UN mu America embassy yaffe weeri nokwenda kuliko Uganda House Uganda House ochulia zino zi Brussels zi Italy baji eno yebulungeza najigera baji simanya Trafalgar Square aho nyiri wezimba Idi Amin dada serene eyo we mugenda ne mulira sente kyazimbwa Idi Amin n'Obote
ompulidde amalwaliro gano golaba gagomba gonna go gazimbwa bano bakoze eki bano bali ba ssente producer nga offense anti bano baana bato tibabimanyi bino ebintu ate tibasoma bali ku TikTok bali ku ki bali mu kwepicha kiwulira ndowooza kyekirala oganti bano bali mu kulya ssente tebali mukolera gwanga njagala twevaluating ebintu ebikoleddwa ku mulembe guno nagiri emyaka ate nga bali mu dduka